tukwaniriza omulabi waffe omulungi ennyo w'olulango wano ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ogwa CBS FM UG. Tukoze bulungi nnyo, webale nnyo, webalire ddala byonna byokola. Nze Kanakulira Rajabu Bogere, Sports Colors we program gy'oli mu kulaba era ng'ebeera ku mukutu guno ogwa YouTube ogwa CBS FM UG. Olunaku olwokusatu tuba n'ebisaawa 8 nga tulaba ensonga eziba zigenda mu maaso n'okutambula mu nsiike y'ebyemizannyo ezandibadde nga current affairs mu byemizannyo. Olunaku olw'omukaaga ne tugendako k'ebusukka kkubo, ne tugenda ebuziba kutunuulira ebintu ebyaliwo ebigenda okubaawo era nga kati siirabiri nnyo ku kikopo ky'ensi yonna ekigenda okubeera mu ggwanga eryakkata mu mwezi ogw'e11 paka mu mwezi ogw'e12 era kye tuteeseteese obulungi nnyo okulaba nga wano tukumanyisa buli kalonda akwata ku mpaka ezo. Azitegeka alondebwa atya, kati afune etya omukisa ogwo okuzitegeka, amawanga ameka, byonna ebigenda okubeeramu. So nga ate ne bwe yanaaba awedde World Cup tujja kujjayo ze tuyita moments. Oluusi zoba tewateekako nnyo birowoozo, oluusi nga waziraba ne tewaziteekako nnyo mutima, tewazitegeera bulungi, tujja kuba tuzijjayo okusobola okuba nga ate nazo tuzanja bulungi okunnyikiza ekikopo kino eky'ensi yonna ekiri mu kuteekebwateekebwa. So kati mwe abakyesunga okukiraba okukifunamu sooka oteekebwateekebwa no ku Sports Colors ku mukutu guno ogwa YouTube channel ogwa CBS FM UG otuuke mu World Cup ng'omanyi n'ekyokukola. Tujja kutuuka awo nga squad ziyitiddwa, tiimu ziyisa abazannyi, bamaze osamuninga abasambi, tutandika okukubira tochi mu buzito bwa tiimu, mu buzito bw'ekibinja. Kati omanye ani ayita wano, ani alaalira, ani alina akalipo, ani alina okusoomoozebwa okw'amaanyi ennyo. Byonna wano mu Sports Colors. Twagala kulaba ebisaawe ebirala ebina bisaawe 8 ebyalangiriddwa okubaako ekikopo ky'ensi yonna. Ebina twabimaliriza mu programu yaffe ya weekend eri olw'omukaaga luli. Kati twagala kulaba ebina ebisembayo olw'omukaaga luno ebisaawe byebiruwa. Tuyina ekisaawe ekya Khalifa International Stadium, kino kisaawe kyakutaano ekimu ku ebyo8 era nga ekisaawe ekyo kituuza abantu 4,416 bebagenda okutula mu kisaawe ekyo okulaba omupiira gw'ekikopo eky'ensi yonna. Ekisaawe kino kyawemmense nno obulindo n'obulindo bw'ensimbi era ng'omugaati gwabadde obukadde bwa $374. Sente ziba nnyingi nnyo ezo, basajja batadde sente mu World Cup ono. Tumulize bulinzi ng'ambaga tulabe agenda kutegekebwa atya, agenda kuzannyibwa atya. Eno tukyali mu nteekateeka ya World Cup tannazannyibwa, naye abaffe bw'anaatuuka okuzannyibwa anaabeera atya. Tujja kumanya wooteri abasajja ze bateeseteese obungi bwazo okulaba nga World Cup ono abaayo bulungi. Wooteri mmeka ziridde obulindo bumeka, abasajja enkola gye bakoze ebibuga ebipya bye batonzeewo. So byonna tujja kuba nga tubimanya. So ekisaawe ekyo Khalifa International Stadium kyekutegeeza abantu 4,416 bekituuza obulindo bw'ensimbi obukadde $370 bwekyasobodde okuba nga ate kyawemmense. Mu kukigezesa okulaba nga kinasobola okukyaza World Cup mwabaddemu empaka za Asian Cup abazimanyi obulungi ennyo era nga zazannyiddwamu omwaka oguwedde ogwa 2021 n'oluzannya lunyinyi olwakamalirizo olwabadde wakati w'abanafu aba Japan n'eggwanga erya Australia lwabadde wano. Japan ng'ewangula empaka eza Asian Cup baziteekedde mu kisaawe ki Khalifa International Stadium. So bwe bagenze maaso n'okuba nga ate bateekateeka. Kyaweereddwa emipiira 6 egya World Cup agenda okuba nga ate azannyirwamu era nga kuliko emipiira 6 gya bibinja. Emipiira giri 6 gyo gya bibinja ekigenda okubeera mu ssonga ate omwetooloolo ogwa ttiimu 16 gye tuyita round of 16 mulimu omupiira gumu ogujja okuba nga guzannyibwamu songa ate era n'omupiira ogw'okukwata ekifo ekyokusatu abamu gye muyita best loser, third playoff, nagwo ogenda kubeera mu kisaawe kino ekya Khalifa International Stadium. By'emipiira 8 egy'ebibinja 6, round of 16 gumu n'omupiira ogwa playoff, third playoff ogw'okukwata ekifo ekyokusatu ogenda kubeera mu kisaawe kino ky'ekisaawe ekyo. Katulabe ekisaawe eky'omukaaga bakiyita Education City Stadium. Kisaawe ekyo nakyo nno kinene kuba kituuza abantu 4,435 bekituuza. Kisaawe kinene
era kyali obulindo n'obulindo bw'ensimbi. In fact ekisaawe kirabika kyakubiri mu kulya sente nnyingi, obukadde 700 obwa dola za Amerika. Abasajja batadde sente mu bisaawe, obukadde 700. Wate essimu yogena mu calculator omanye dola zeegula nga 3.8 awo, okubiseemu obukadde 700. Essimu yo bweta freezing onambuulira abasajja bazikutte bateeka World Cup. Nagambye tukuteekateeka kulaga ki abasajja abawarabu bano ddala kye bakoze okufuuka okuba nga ly'eggwanga erisoose okuteeka World Cup nga ly'abawarabu. Batadde mu kyenkana ki? Kati wano yeno yentabiro y'okuteekateeka okutuuka ku World Cup yennyini nga tannatuuka mu gwa 11. Sooka omanye bino nga tonnakwata ku mutwe kundiikirira nti abasajja ki. Sooka oteekebweteekebwa wano ku sports kalaso omanye abasajja omundiri gw'ensimbi gwe bataddemu. Tetufuddeeyo kate ekoze etya mu kuguzanya, evudde mu kibinja tevuddemu. Netusooka tutune enteekateeka y'ekikopo ky'ensi yonna eky'omulundi guno. Muganda wange obukadde 700 kutegeezeza bwateereddwa mu kisaawe kino ekya Education City Stadium, era nga ekisaawe kino kyaggulwawo omwaka gwali gwa 2020. Kiri myaka ng'ebiri nga batandise okuba nga bakikolerakoleramu kaawo okuba nga ate bakigezesezaamu emipiira, era ku bisaawe 8 ebyali bigendererwa mu kuteekebwa mu World Cup. Ekisaawe kino ki Education City Stadium kyali kyakusatu okumalirizibwa, kyonkola abakyamalirizibwa emabegako ko wali mu mwaka gwa 2020 kyakwata ekifo kyakusatu bisaawe kubanga ate bimalirizibwa ebigenda okubeeramu ekikopo kino ekya World Cup. Era bakimaliriza kye bakola FIFA Club World Cup bamutegekera mu kisaawe kino egimu ku mipiira owa 2020 bamuteeka mu kisaawe kino nga kyakamala okubanga ate kimalirizibwa, so nga ate n'emipiira egimu egya FIFA Arab Cup era nagyo gyateekeddwako mu kisaawe kino okwongera okubanga ate bakigezesa okulaba amaanyi gaakyo, obusobozi, amataala gakola, drainage system zino ezitwala amazzi zinaakola, ekisaawe wansi kiri kitya. So bakigezeseza bulungi nnyo n'empaka ezo 2 okuli FIFA Arab Cup, then Japan gye yawangulanga ku Australia, then FIFA Arab Cup banafa ba Algeria batuuka ne kata Algeria negiwangula, so nga ate empaka eza FIFA Club World Cup Bayern Munich yawangula mu mwaka gwa 2020, era wano kyali ekisaawe ekimu ku ekyo ekyasobola okuba nga ate kikyaza emizannyo egyo. Nakyo nno kyaweereddwa emipiira 8 munnange okuli ekyebibinja 6 ekigenda okuzanyibwawo. Tulina round of 16 omupiira gumu ogujja okubaawo n'ogwa quarter final gumu, gy'emipiira 8 egigenda okubeera ku kisaawe ekimanyiddwa nga ki Education City Stadium obanafe ababekata egenda okubeera ate World Cup omwaka ogwo ogujja. Katulabe ekisaawe ekyomusanvu omugatte naye nga kyakusatu olunaku olwaleero kyegi Ahmad bin Ali Stadium, era nga ekisaawe kino kugambye kiba kya musanvu mu bisaawe bituze twogerako ebigenda okuteeka World Cup agenda okubeera ekkata. Kyawemensa obukadde 360. Sente ezo za dola, sente ziba nnyingi nnyo, era ng'emitwalo 5 egy'abantu gye gibalirirwa okubanga gigenda kujjuza ekisaawe kino batuule nga tewali kwenyiga babe nga ate banyumirwa omupiira. Waliwo mu bukulembeze bw'eddiini ey'Obuyisiraamu waliwo ayitibwa Amir. Amir w'eggwanga eryakate yaliwo wakati w'omwaka gwa1960 yaliwo wakati wa 1960 paka 1972 yeyabbulwamu ekisaawe kino kyekutegeeza Ahmed bin Ali eryali erinnya lya Amir w'eggwanga lya Kata wakati w'omwaka gwa 1960 paka 1970. Kati bagamba nti munnaye tetujja kudda ku byabasiima ogenze ne bamujjukiramu ekisaawe kirambirira era bakikomezaawo erinnya okubanga livuga nnyo ku luno okulaba nga kyekimu ku ebyo ekigenda okubeeramu empaka z'ekikopo ky'ensi yonna. Ekisaawe kino bwe tudda mu mupiira ogwa bulijjo mu ggwanga ery'ekata waliwo club agiyita Al Rayyan Sports Club mwekyaliza emipiira gyayo gabeera maka ga Al Rayyan Sports Club nga bolaba wano Uganda bwe tulina zi Vipers nti ekisaawe erina amaka gaayo Kitende. Kana wana ba Al Rayyan Sports Club bakozesa ekisaawe kye kya Ahmed bin Ali okukakozesa nga amaka ga bukyaliza emipiira egyo ekya liigi. Ekisaawe kino kigenda kufunzibwa World Cup bw'anaabawedde kugamba ekituuza abantu emitwalo 5. World Cup olugwa bw'ati bagenda kyenyiga abantu kumpi emitwalo nga 29
bagenda kunyigawo wonna basanyeewo kisigaza abantu emitwalo 2,100 bamutegeeza kya club kati bolaba club eyinza obutasobola kutuuza abantu 5,000 era nga bolaba ekyekitende naffe nti kituuza abantu batonotono kati kino kigenda funzibwa nga World Cup awedde kiddeyo ku bantu emitwalo 2,100 era bwe kigenda okubanga ate nekigenda okubanga kituuza kati ettundutundu liri webagenda okumenya era bala abasajja batunulira nkulaakulana na mirimu kubanga bwekiri bagenda kuteekawo woteeri eziyitibwa 5-star hotel eziri ku mutindo gw'ensi yonna nezisse maduuka kumanya amawanga g'abasajja abawarabu ebya shopping babimala bashopinga nnyo so bazimba zisse maduuka ezo ennene zebazimba era bajja kuteekawo wano zisse maduuka ekisaawe kino wekina bakimenyeddwa bateekewo 5-star hotels so basigale nga bakyayingiza ensimbi abasajja bano abakata abawarabu kisaawe kino tebakirekeredde awo era nakyo bakikozesezza nnyo okulaba nga bakigezesa kyeteeseteese kityo okulaba nga kikyaza namungi w'omuntu okuva mu nsi yonna agenda okubayo era empaka za FIFA Club World Cup mwaka gwa 2020 nakyo kyabadde kimu ku bisaawe ebyo omwateekeddwa empaka zino era Bayern Munich egenda maaso n'okubanga ate eziwangula kyaweereddwa n'emipiira 7 gyekigenda okubanga ate kikyaza era ng'ogenda kubeerako emipiira egy'ebibinja 6 mirambirira n'ogwa round of 16 omupiira gumu gy'emipiira 7 gigenda okunyumirwa ennyo mu kisaawe kino ekya Ahmed bin Ali wali mu ggwanga lyabannaffe ab'ekata katulaba ate ekisaawe ekyomunaana ekirabika okubanga kyekisaawe ekisembayo okubanyisa n'okutegeeza n'okusunsulira kwebyo ebisaawe bigenda okutegeka World Cup wali ekata ekisaawe ekimanyiddwa nga Ali Janobu Stadium kisaawe kya munaana kituuza abantu emitwalo 4 era nakyo kyawemmense n'ensimbi obukadde 656 sente zabadde nnyingi bw'otunuulira abantu emitwalo 4 bekituuza ne sente ezakiteereddwa mu bukadde 656 olaba nga sente nnyingi nnyo kitegeeza okubanga bakitaddemu bingi nnyo makula bakitaddemu tekinologi omanye ebisaawe bino kye basinze okubanga bakola tekinologi mwali mungi nnyo ate kubanga yasinze okutwala ettundutundu ly'ensimbi eddene nnyo kuba tumanyi nti nezimu ku nsonga lwaki World Cup agenda kubeera ddala mu myezi gyatazanyibwanga mu mwezi ng'ogw'ekuminogumu n'omwezi ogw'ekumina-2 nti amawanga gano ekikula kyago dungu mawanga ag'ebbugumu liba lingi omusana guba mungi nnyo kyokulaba nti bataddemu esi bataddemu ebyuma ebinyogoza bikuula n'okusobola okulaba nga omupiira gutambula bulungi so olaba nti omuliri gw'ensimbi ogwo obukadde 656 sente ziba nnyingi nnyo ekisaawe kino ku bantu emitwalo 4 bwe kinaaba nga World Cup akomekerezeddwa nga bwe nagambye mu kwanjula nti waliwo ebisaawe bigenda ofunzibwa kimu kye nagambye kigenda okuggibwawo ddala ekisaawe kimanyiddwa nga 974 kyakoleddwa mu konteina za pulasitiika bagenda kijjawo kigenda kubeera poteya kati bino ebisigadde bagenda kufunza bifunze kati kino Aljanobu kigenda kutuuza abantu emitwalo 4 mu World Cup olugwa bakikendereze ddala kidde ku bantu emitwalo kigenda kubeera ebiri kigenda okubanga ate kituuza era nga kyekimu ku bisaawe birina clubs ezibikozesa ng'amaka gakyo club ya Al-Wakra Sports Club ezanyira omuligi abannaffe ab'ekata ekozesa ekisaawe kino kyobala ate kigenda viirawo ddala okuleka okukifunza okufunza kisigale nga kituuza abantu emitwalo 2 bwe bajja okubanga ate bakikozesa kiweereddwa n'emipiira 7 mirambirire gy'ekikopo ky'ensi yonna era nga kwekyo kuliko egy'ebibinja 6 mirambira gigenda kubeera wano ku Aljanabu mipiira 6 egy'ebibinja gigenda kubeera wano then omupiira gumu ogwa round of 16 nagwo kugenda kubeera wano ku kisaawe kino kyolabaawo ekya Aljanabu bwe bagenda okubanga ate bazanyira omupiira ogwo so bwegenda okubanga ate bitambula so nkulaze nti ebisaawe ebisinga bigenda kubanga ate babifunza okuva ku muwendo gw'abawagizi b'ebigenda okutuuza mu biseera bya World Cup kati ebirala bisigaddewo biddireyo ddala ku mbeera ey'olubeerera nga bifunziddwamuko awala bateekewo ebyobugagga ebireeta ensimbi ebirala n'okugaba emirimu so nga ate ebisaawe ebimu bigenda kusigalirawo ddala ate ebirala bigenda kuviirawo ddala mu nteekateeka z'abannaffe abo ab'ekata abateekateeka ekikopo ky'ensi yonna nyongera okujjukiza YouTube channel eno gifune CBS FM UG teekamu CBS FM UG kati ojja kulaba wali official channel nyigewo weggula bwe wati CBS
CBS official channel wegula then yegawunyiza wali video wali ojja kulaba wona programs nga nyingi zize sports kalaso zotalabanga nako zino kwa twatandika gyeziri oziyitemuko olabe byobadde osubiddwa otambule n'okumanya nti tutuuse tuli ludda wa World Cup twatandika ddi okuteekateeka twatandikira ku ki byonna gyebiri ojja kubanga ate obiraba ate nga si kyokka subscribe nga channel eno sharing nga channel eno so olw'okwongera okumanyisa abantu saagala obeere nga omanyi wekka ebyemizannyo ng'obijja ku sports class ate banno nga tebamanyi saagala butuke kwekuba bikonde mu World Cup ng'oli agambye tulaba omupiira awo waliwo omupiira oguzanyibwa mu kisaawe kya container ekiyitibwa 994 oli akugambye ekisaawe n'ekyo munanga okiraba erinnya baalijje mu muwendo gwa container ezakikola wawakana okube n'eŋŋombe oli agamba okiraba n'ekyo kati eddiba bwe linyooka World Cup oluggwa ogenda kusangawo semaduka na ziwoteri owakana okuba eŋŋombe nti tekisoboka bakisitulawo batya byonna tukuteekateeka World Cup otuuke nga oteekeddwa bulungi nze kanakulya Rajabu Bokere akwagaliza obulamu obulungi program ya sports kalaso tunoonyeko ku mikutu emirala CBS FM UG ku Twitter ku TikTok Facebook Instagram yonna gyetuli naye nga guno omukutu gwa YouTube guyitibwa CBS FM UG ye official channel YouTube ojja okufuna program eno eya sports kalaso awangale Ssaabasajja Kabaka 88.8 CBS FM.